Ono awandiise n'agamba kojja nsaba osoma emmeseji yange mu baweereza abo bampe ku magezi naye mpulira nkooye. Ono mukyala yampandiikidde n'aŋŋamba nti kojja mpulira nkooye, ndi mufumbo w'abaana 4 naye omusajja gwe nnina awaka be bano abasajja abakola ennyo. Alaga nti ye bw'aba akomyewo akomawo ng'akooye. Ogunkwatako lubeera lutalo. Mu kisenge nze njagala okutuuka nga njagala okwegatta naye nga ye alaga tayagala. Kyokka ate ne bwankutteko anzina omulundi gumu. Akasolo ke ne kagwa. Awulira kimumazeeko emirembe, kitutte ebbanga ddene ng'agamba nti ali bw'atyo. Kino kyamuleetera okubeera nga yeemazisa ye ng'omukyala, kubanga yatuuka okubeera ng'ennyonta y'omukwano emuluma nga ky'alina okukola kwe kwemazisa amuveeko buvi, waba amukutteko ng'amuwa kubanga kye kyamuleeta awaka. Yatuuka ekiseera n'awulira nga ebyokwemazisa bimutamye. Nga bw'omanyi abakyala, agamba nti yatuuka n'afunayo ku mukwano gwe n'amwekiramu ensonga eyo, kwe kumugamba naye naawe olimba, lwaki tofunayokko omusajja ow'ebbali n'abeera ng'akumalira ensonga yo? Munnange omukyala agamba naye teyali mubi, nga yeefunyira musajja wa bbali. Waayita mmeka? Ekirungi kya byonna nti bwe yagenda ebbali, omusajja gwe yeebakanga naye yamutuusanga ku ntikko era yanyumirwanga. Naye nga bw'omanyi nti omukyala ono yatuukanga obudde obw'ekiro ng'akwata ku bbaawe. Olwo we yatuuka nga takyabikola. Kati omusajja yatandika okubeera nga trackinga omukyala ono n'amugwamu nti amwendako. Yamubba kata amutte, naye amuddamu amugamba, ate munnange nze nalaba nga nkukaluubiriza, kwe kufunayo omuntu omulala ebbali ayinza okummalira ekizibu kyange, kubanga waali tolina kyonkolako ng'amaka wagasuulawo. Olwava okwo bamaze okwekuba, batudde mu nsonga. Omusajja agamba ajja kukyusaamu, naye njjukira obuzibu bwe nti akuba kamu n'agwa eri, kyokka ate nga ye omukyala akyawankawanka. Bwe ŋŋamba nti akuba kamu n'agwa eri, nti amaanyi gamuggwaamu, akasolo ke ne kabeera nga kagwa bugwi. Omukyala ono kyamuleetera okubeera nga yeebuuza ku baddokita abamu, era balina obweke bwe baamuwa buyite bu Viagra. Yabuleeta ne bateesa n'omwami, omwami asobole okubeera ng'akozesaako, asobole okubeera ng'afuna amaanyi. Obweke buno omukyala bwe yabumira, omwami bwe yabumira bwamuwa amaanyi. Ekiro ekyasooka omukyala teyeebaka. Ekirungi ekiriwo nti yasobola okufuna ky'ayagala. Omukyala yampandiikidde n'agamba nti omwami yafuna amaanyi g'atafunangako. Awandiise n'agamba nti omwami yanzina kkojja.
n'atuuka n'okunjuza wansi. Agamba nti sinze yali yayanjula okubeera nga mmala kujja omusajja yanzira ne mala emirundi gye sitamalangako. Ne banneyimba ne batuuka okuzuukuka ne tubawulira nga boogera oba bantu babadde ki. Agamba nti twayongera maaso okubeera nga tukozesa obukerenda obwo, naye ate kiraga nti omwami buyinza okumuleetera obuzibu olw'ensonga nti gye tukomezza okubeera nga tubukozesa, omwami ono afuna amaanyi mangi nnyo okubeera nga yatuuka n'okuba nga njuza wansi. Era kati ndi mu ddwaliro nejjanjaba. Yambandiikidde n'agamba kojja nsaba kumbuuliza ku bawuliriza abo nyinza kubeera nga nkola ntya okulaba ng'omwami wange tetuddamu kubeera nga tukozesa Viagra oyo n'abeera nga ate adda mu maanyi ge agali nomo, naye n'abeera nga akyuka n'aba nga takuba kamu. Gw'omuweereza ali eyo, omuntu ono oyinza kubeera nga omuwa magezi ki? Ye oyinza kufunamu ki ekyokuyiga? Oyinza kuwabula ani ku bafumbo bano ababiri? Wabula nze ngenda kwogera ku kino. Ngenda ttandikira ku Viagra oyo. Viagra oyo kituufu bamutunda, naye ate bw'omwemanyiiza ayinza okukosa. Mu ngeri nti otuuka ekiseera n'obeera addicted nga tosobola kwekolera ggwe nga ggwe nga tomukozesezza. Nze kyendaba gwe ng'omukyala ky'oyinza okukola kwe kukola ebintu ebiri nakyo n'ofuna by'ofunyeeyokko. Oyinza okugamba kanfuneyokko enniimu ogiteekawo, n'ofuna entangawuuzi n'ogiteekawo, n'ogulayokko watermeloni n'ogissaawo, bukalotisi n'obuteekawo, obutunda, miyembe, obucungwa, n'ebibaawo ebintu ebyo n'oba juice. Omuntu oyo n'omuwaako n'abeera ng'anywako. Ebyokunywa ebyo byonna bijja kukuyambako, kubanga omwami yenna yenna bw'abeera ng'abadde akola ng'akoowa nnyo, abamu ne mu kisenge atuuka ekiseera nga takyakola ki? Nga takyakola bulungi. Lwakuba atugambye nti okuva mu ntandikwa nga yakamufuna era amaanyi gaali maki? Gaali matono. Naye ebintu ebyo bw'obikozesaako mulondo ogwo n'ogukubiramu mu juice omwo, omwami n'abeera ng'anywako ku empty stomach nga talina kye yaalidde. Ku makya n'obwaba ng'akomyewo ku mulimu kajuice kaba nga mwekali n'okamuwaako kwongera okubeera nga kamuyambako. Okukola ku exercise nakyo kirungi singa owulira ng'omubiri muli gweyongedde. Byebyo nno bye nnyinza okubagamba. Gwe nga ggwe omulabi wange, ki ky'oyinza okwogera ku situation eno? Ki ky'oyizeemu? Twetaaga ku magezi wansi awo. Teweerabira okubeera ng'osubscribinga, okusharingako eri munno, ng'ate bwe twongera okubeera nga tuyiga. Program eno ebeerayo okuva ku Monday paka Friday. Twerabe okubeera ng'obaako okubeera ng'ofunamu ekyokuyiga saakati n'okutuwa ku magezi.